guys, welcome back to my YouTube channel. Banange mbebaza nnyo okusubscribinga, mbebaza nnyo okulikinga era n'okusharinga. Era kano akagundi kengenda okugerako kano ka video kagenda kwata eri abakozi abajja ng'oli mupya mu kiyumba oba ng'ogenda kukyusa ennyumba. Okitegeera kasobola okuyamba. Era bw'oba olina mukwano gwo ng'agenda kuva Uganda oba nga yakavaayo like alina oba weeks 2 oba myezi 2, bambi mbadde ngusaba musharingire kano ka video kubanga kalina kye kajja kukola kye kajja omuyambako. Tugenda kulaba ebintu by'osanga nga wakajoininga ekiyumba ng'okyali mupya. Tugenda kulaba ebirungi ate tugenda kulaba n'ebibi. Number 1, ekirungi ekisooka bagenda kutwala mu gundi bw'obanga family yo nungi, bagenda kutwala mu dduuka oba mu mall bakubuuze oyagala kino, bakugulire, bakubuuze obulega, nika, shampoo, panty, biki byonna bakubuuze ebikutuuka, obulega bakubuuze kano kakutuuka bakugulire. Ng'oli mupya okitegeera. Ate kati ekyo number 1. Point number 2, bw'oba olongoosa bagenda kutega ssente. Agenda kwata like 1000 oba 100 azikwata aziteeke wali akugambe gundi oba Sharifa oba Ani oba Agnes oba Mariamu, genda olongoose wali eri. Jjukira oli mupya. Jjukira bw'otandika okulongoosa awo bakuteze ssente. Okitegeera. Agenda kugamba genda olongoose oba azitadde wansi w'entebe oba azitadde waggulu ku mmeeza oba nafuna abantu waziteeka. Okitegeera. Akwate kubo agende akwagambe gundi genda olongoose eri side ogenza okulongoosa. Kati woba olina omutima omwangu omubbi ogenda kugamba zino sente nzisanze wano tebazimanyi kankole ki kanzitwale. Okitegeera. N'ozitwala ogenda kuzitwala ogenda kukola emyaka gye 2 nga sikuli bw'omwala butakulinamu bwesigo wadde n'akamu oba oluusi bakutute ku poliisi oba bakujjemu obwesigwa bakuvumye bayombye bakucekinze biki jjukira oli mupya. Okitegeera. Kati w'otandikira awo baba tebagenda kuteekamu obwesigwa, baba bagenda bukujjamu for your contract to finish. Okitegeera. Naye ekirungi kiba kiri nti bw'oba oli mupya nosanga ssente we bazitadde oba ozisanze wansi wa meeza, just manya nti ezo ssente bakutaddeko okukema bagambe nti oli mubbi oba toli mubbi. So kati gwe kyogenda okukola bw'osanga oba 1 dirham oba 2 dirham, just zikwate ozizeeyo oziwa omuntu omukulu mu family. Kale nga si buno obwana ogenda buziwa nabo buzibuze bagambe nti gwakoze eki nti gwazibbye. Just noonya omuntu omukulu okole ki ogende gwoba ozikwasa. Ebadde point number 2. Point number 3, bw'obanga wakatuuka kuva Uganda oba kuva mu nsi yonna, era kuva Uganda kubanga njogera Luganda, bw'oba wakatuuka mu kiyumba ekyo ng'oli mupya, omulimu gw'otagenda kukola tandikirako bagambe nti guno omulimu sigenda gukola, sigusobola. Okitegeera. Si buli kimu kye bagenda okugamba nti jangu okola ogenda kugamba yes madam, mukwano ojja kumenyeka, ojja kudda Uganda nga tokyalina kagongo. Bw'obanga oyagala kuddamu okuzaala oba ojja funa obuzibu mu kuzaala. Gye bali Abawalabu nga they don't care. Bo baagala okola emirimu gyabwe. Naye bw'oba okola emirimu tetuganye twajja kukola. Naye olina okubalira n'omubiri gwo. Si buli kimu ogenda gamba kankole kino, buli kimu nti ogenda kutwala tugende. N'emirimu gy'abasajja nagyo nti ogenda kukola ki nti ogenda gikiriza. Mukwano ojja kuddayo Uganda ojja kusanga nga mu bulamu bwo ofunyemu obuzibu. Ebadde number point 3. Point number 4. Like madamu ng'oli mupya bw'oba toyagala kukola omulimu ogwo. For example ngenda kubawa emirimu onkadama gy'aba talina kukola ate bw'okigaanirawo mu kusooka ojja kumalako contract yo nga togikola. Naye bw'ogikola mu kusooka ng'oli mupya ojja gimalako contract ng'ogikola. Ekisooka okooza emmotoka. Okooza emmotoka mu kadama sigwasaanidde okooza emmotoka. Okitegeera. Sigwasaanidde okooza emmotoka.
yes abakozi abamu bagikola emmotoka anti jjukira bwobanga bano abakozi abooza emmotoka bwabanga ali mupya bambi aba teyafunamu bulirira oba abamu nga batya okwogera naye mukwano vaayo oyogere gezaako okuyonyola omuwalabu bw'azuula amaaso naawe gazuule ojja kumalako contract nga bakutya nga teri kuteekako lugundi biki naye bw'ajja n'ayogera n'okola bw'oti mukwano ojja kufa n'emirimu obulamu bwo bwe businga emitwalo ekyenda gy'ogenda ofuna akadde k'ogenda ofuna tekasobola kugula bulamu bwo okitegeera walonze omuwala gwe manyi bananga akola emirimu era wano ku mugongo yakola ki wamenyeka era bwaddayo ewaabwe mu Nigeria bwaddayo ewaabwe balina okulongoosaawo kati balamu ezo sente zakola zigenda kusobola okumukola operation ku mugongo tezigenda sobola olw'okukola gino emirimu nakugamba kola kino okola kiri kola kino okola kiri no okwoza emmotoka nze byombigaana okitegeera sometimes olwo osanga ennyumba ng'erina ng'olugja lulinga ng'ekisaawe ky'omupiira mukwano baviiremu faya ng'oli mupya bagambe luno olugja sinza alina okukola kisinza olulongoosa olugja bwe luba lutono kiba kyangu nnyo naye waliwo osanga balina olugja lulinga kisaawe ky'omupiira ate bw'oba olulongoosa ng'olina n'okuyiwa payipu n'amazzi okitegeera kati ngamba ogenda kuyiwa payipu n'amazzi sigambye temukola mirimu ngambye nti bwe luba nga lunene gye bali nga bantu balina olugja nga lutono wano tulina olugja lutono tusobola olwera naye wali omukwano omuwalabu ng'alina olugja nga lulinga kisaawe jjukira ogenda kukola olina sometimes abakozi naddala gwe ng'okola bw'omu ogenda kufumba ogenda kwoza ebintu olina okulongoosa olina okwoza engoye bakugambye genda okola emmotoka oyoze emmotoka bagambye genda okirininga olugja olina lumeze okulongoosa olina abaana b'okulabirira yesi twajja kola naye waliwo emirimu egimu gy'ogenda okulaba ogambe gino emirimu nedda ate osange ng'okola egyo emirimu nga bakuwa n'obusente 800 kati tuulamu obalemu oluusi olina abaana bo 2 oba 3 betaaga school fees otula ne boosi wo bulungi n'omugamba madamu okusinziira ku kino zisigenda sobola nabo bawulize nabo bajja kuwuliriza okitegeera naye si kimu kye bagenda okugamba yes madam mukwano bajja kulaba lumu ng'okooye naddala bano abagenyi ab'ekyaza mukwano ojja koowa bw'oti nga tolina nagatuula tolina nagalya tolina nageebaka bagambe genda olongoose wali lwaki wabamanyiiza ng'okyali mupya so ekintu kyonna kyomanyi togenda kikola okitegeera bw'oba wakatuuka ng'oli mupya balagirewo wallahi tebajja kukkiriza kikola baba bamanyi nti oyo mu kusooka yakola ki yakigaana naye kati bw'obanga nokkiriza mu kusooka kati wamutuukayo makati n'okigaana bajatandika boogere bingi batandike n'okuvuma oba n'olusi bakube bagambe mu kusooka wali okikola lwaki wano okigaanye naye bw'okigaana mu kusooka mu ntandikwa ne bw'okolawo emyaka ameka oba togenda kikola naddala kwoza emmotoka banange nze saagayira ddala kwoza mmotoka si mulimu gw'abakozi emmotoka balina ogitwala mu washing bay okitegeera so si kugikwata n'ogiwa omukazi ovudde kufumba kobosi ovudde kufumba nnyama ovudde mu kufumba biryani ate ne bagamba gwenda oyoze emmotoka nga naddala olina n'akagongo nga kakuluma naddala ng'omukozi okola bw'omu bwe baba mukola nga 2 3 you can share the work naye bw'oba okola bw'omu buli kimu kiba kiri ku ggwe ekiro ekisenge ky'oli morova mu nyumba olinamu ebisenge nga 7 okitegeera so sigambye temukola mirimu kajasti ngamba emirimu egimu muba mulina okugyerekereza n'omanya nti obulamu bwange bwe businga yesu najja kola atisti funa katono naye nga olina emirembe ogenda sanga ng'oluusi olina n'emirimu mingi nga n'obusente butono mukwano oba wakatuuka mu kiyumba n'olaba emirimu gye bagenda okugamba kola guno kola guli omwezi ne gugwako n'olaba esente zibakwadde kanga be bakwadde 800 or 900 teziwera nakakadde n'ogamba ate gino emirimu ne bagamba kolenga olaba emirimu mingi mukwano genda otule ne boosi wo mugambe madamu okusinziira guno omulimu nina kino nina kiri ekisenge okufumba kino mubaliremu kimu ku kimu tuula naye bulungi mubaliremu omugamba okusinziira kino omulimu neetaaga ssente bwe ziti
omanyi bano abantu bamala okutuwa ssente batuwa ekitabo ne tusayininga, batuwa ekitabo ne tusayininga. So kati bw'omala okukwata ziri ssente z'obadde nga tosuubira ne kangambe nti obadde osuubira 1,000 okusinziira olw'emirimu, topaku kagenda kugamba mukama wo nti ssente bwezi, linda asooka kusasula omwezi gumu. Bw'amala okusasula omwezi gumu n'olaba emirimu gy'okola ne ssente z'ofunye. Bw'oba tosiimye ssente, genda mu miitingi bulungi, yogerako naye mugambe okusinziira emirimu gye nkola, zino ssente zonkadde zikoze eki, sisiimye. Mbadde ngamba at least kolayo ssente bwe ziti, okitegeera. Era omugambe, era okusinziira gino emirimu gye nkola, essente zino bwe muziza sigenda kukola ki, sigenda kusayininga. Kiba beeta n'okola ki, n'onkyusa mu kiyumba. Kati naye agenda kutegeera nti nno ki, nti weetaaga ku ssente. Kasita bawuliramu nti kukyusa, Abarabu abamu tebaagala kale kukyusakyusa bakozi. Agenda kwata ezo ssente akole ki? Agenda kwata ezo ssente azikuwe. Tagenda kukuleka nti biki nenda agenda kwata naddala nga waneeno. Oba wakatuuka baagala omukozi omale contract, bw'obagamba nti oyagalira kuddayo tebakkiriza. Oba bino ebyokukyusa okuggyako ng'okoze omusango, ate ng'omusango gw'okoze gwa maanyi. Kangeze ndi nkeesi oba omaze okuzaalirawo oba ozaaliddewo mu bintu bwebityo kale bwebityo ebintu ebizibuzibu kale ebitiisa bwe batyo, oba okoze empisa embi, bwe bakola ki, bwe bakutwala. Naye bw'obanga si ebyo just bino bintu bitonotono tebakukyusa. Ne bw'oba ofa, ne bw'oba oyagala okugenda tebakukyusa, okitegeera. Bwentyo kale bwentyo. Ekintu ekyokusatu mukwano nga gwe oli mupya mu kiyumba. Mukwano nga gwe oli mupya mu kiyumba. Bwe banaakugamba wantu nti ogende okulongoose, yambala bulungi gloves, basabe bamanyize nti nze bwe ngenda okulongoosa nyambala glove. Okitegeera, kubanga bagenda kuwa kulongoosa ne Clorox, bagenda kuba bino bikemiko. Ojja kwata kemiko ete engalo zo. Okitegeera, ojja kwata kemiko ete engalo zo. Naddala bino kulongoosa tooyi nga bintu byasakatira. Waliwo awantu ova e Uganda ng'oli mupya ne bakuteeka mu lumu banange n'obula okuziira. Banange ng'abantu bacaafu. Ng'omuntu luumu ye naye ng'otambulamu obuukabuukamu bwoti. Naye nga gwe nannyini luumu naye n'otambula ng'obuukabuuka. Ntegeeza mu Arabu. Nga tasobola nagirongoosa. So kati gwe bw'ovamu eri ng'oli mupya ne bajja ne bakugamba tuukira wali. Bana ng'otuuka eri ng'owulira oyagala kola ki? Oyagala nakufa bufi. So kati ky'ogenda okukola bamanyiize nti olongoosa na giraavu. Bamanyiize nti nze bwe ngenda okulongoosa awatali giraavu sisobola. Kubanga bikemikoozi bijja kwokya engalo. Bwe bikwokya engalo n'okukwata nnyo mu Clorox banange si kirungi. Tugenda kwata nnyo mu Clorox. Ogenda tuuka e Uganda omaze emyaka gyo ng'esatu okola bintu byo, kansa mwajja okutandikira. Okuwunyiriza nnyo Clorox ayonoona amawugwe. Mukwano nga gwe mukamaawo ayagala okozesa nnyo Clorox eyo si mulungi. Gye bali abaana nga bwe baba booza bintu nga boosi wabajja waliwo buno bubawero ngakwata Clorox n'akuyiramu n'amazzi n'agamba yoza ebintu. N'atandika ayagala nnyo Clorox awulire nga biwunya mu Clorox. Tebamanyi nti Clorox wa bulabe. Tibo tebakimanyi oba baasoma biki simanyi. Naye nga mukwano gwange nze wama nkubbirako. Okitegeera, sharinga kano ka video katuuke kasobola okuyambako mukwano gwo. Abaana abangi abapya batomera lwa butababuulirira oba butabagamba nga tebalina kye bamanyi bambi. Omukozi asoose okukola mu kiyumba n'omukozi agenda kukola omulundi ogwokubiri tebaba kyekimu. Oli akozeeko omulundi gwokubiri taba ng'ono akozeeko omulundi ogusooka. Ono w'omulundi ogusooka bambi agenda kusanga nnyo challenges nnyingi. Bagenda kumugamba genda olongoose wali bambi nga tamanyi alongoose bino ebya bulijjo. Jjukira bw'obeera mupya ne bakugamba genda olongoose wali awantu. Ogenda kulongoosa nga buli muwalabu akutaddeko eriiso. Amanyi kulongoosa, akola mangu, akola mpola, akoze atya, biki bintu bwebityo. So kati bw'oba oli mupya ne bakuwa awantu kulongoosa ne bw'oba nga tokolangako e Uganda oba olongoosa nyumba yo si bwe kiri. Oba omanyi okulongoosa nyumba yo okujja n'oyoza ebintu just gwe longoosa olabe nti obuto bw'entebe obujjayo bw'olaba nga waali. Ate oluusi kamera naddala kamera zibaawo ng'ali eri atudde akulingerera ku kamera. Ne bw'olaba okitegeera nti kamera tewali nga taliiwo osobola okuyisaayisaawo mangu. Ne bw'olaba nga wali mukwana kwata n'awantu webadde nga tebakwata. Okitegeera. Ate ekirala ng'oli mupya mukama wo n'akugamba nti kana akasenge tokagula mukwano, tokagula.
leka kwetumiikiriza kubanga ojja kagula osangeyo ekintu ky'otalina kusanga ogamba ate naguddeyo kaaki osange ng'otomedde. Okitegeera ng'ako akavidiyo ke mwawulira ng'omuwala agamba nti waliwo akasenge ke katanaku ke baamugana oggula naye pankapanka n'akagula n'asangayo abafu. Okitegeera so kati mu kiyumba w'otuuse sooka osabe Katonda weekweke mu musaayi gwa Katonda. Mukama ajja kulwanira entalo zonna, Mukama ajja kukuuma. Oba bali babadde bafiirawo ng'oba tojja kufiirawo. Ekisooka kya byonna kulembeza Katonda. Ng'ogenda kuva Uganda kulembeza Katonda. Mukama ajja kulwanira. Bano Abarabu si bangu mukwano, bano Abarabu si bangu. Nze bwe nali e Jordani omukazi ng'ajja n'alaba kabbawero buno bwe tuteekamu sabbuuni n'ajja n'ateekamu Clorox ng'ayagala njuzise giraasi n'amasowaani biki Clorox. Nze ne ŋŋamba Joan kale gummanyira bumanyiizi. Mulaba agenze okitegeera ne nkwata kabbawero byonna byayiyeemu ne mbiyiwa mu sinki ne nteekamu amazzi ne sabbuuni byokka. N'akomawo n'atandika okuyomba nange ne muwa bbaaka ne nsirika. Lwagenda ng'ayuleeta n'ayiwamu nga nange nnyongeramu ng'ayiwa niteekamu ebyange. Ajja n'ateekamu Clorox nange ne mbiyiwa ne nkola ebyange. Lwaki? Obulamu bwange nkimanyi nti Clorox si mulungi. Agenda kukwokya zino engalo. Bw'oba tomukwatamu buli lunaku like ng'omukwatamu ng'emyezi 2 olunaku lumu oba mwezi gumu olunaku lumu, it's okay. Naye omanyi nti Clorox omukwatamu eva mukwano agenda kwokya engalo ate n'okumuwunyiriza bambi si kirungi. Agenda kwonoona mawugwe. Yesu ojja kuva eno ng'oli mulamu, ojja kutuuka e Uganda mukwano ofune obuzibu. Obuzibu ogenda ofuna togenda kumanya nti buvuddewa. Eno mu Bwarabu gye tukolera tulina bikemiko bingi. Balina bikemiko bingi byatuwa otukozesa. So bw'ogenda okozesa kemiko yonna mukwano gezaako okwambala giraavu. Okitegeera gezaako okwambala giraavu. Ate munange anti ndi kubapya ng'omanyi nga gwe gumundi gwo ogusoose okujja okukola mu biyumba by'Omuwarabu. Olina okumanya nti luumu yo mukama wagenda kujja abe ng'agiceekinga. Ogirese otya bw'oba ng'okyali mupya buli omu amaaso aba agatadde ku ggwe agambe luumu agirese atya. Olina okumanya nti baagayo bagenda kujja bagiceekinge. Olina okumanya nti obuliri kw'osula bagenda kujja babuceekinge. So bw'oba ogenze ku kyeyo mukwano nga gwe omulundi gwo ogusoose ngamba abo omulundi gwo nga gwe gusoose oba nga naawe mukwano gwange oli eyo nga okyusiza ekiyumba ng'oli mupya mu nnyumba, bino obisuubire. Mukama wo agenda kujja be nga ceekinga luumu mw'osula. Agenda kujja ceekinga ebbaaga wajja naki, kikyolinayo, kikyotereseeyo. Kasitoola akulaba ng'ovuddeyo ogenze kulongoosa nga ye akomawo ng'akola ki? Ng'atandika okuceekinga. Bw'oba omaze okuva mu kiyungu leka ng'ekiyungu kyabwe kitereezezza. Bw'olaba nga tewateredde mukwano tereezaawo. Bw'omala okugenda owaggulu oba mu luumu y'okwebaka, bakama bo bonna oba mukama oba bagenda tumayo omuntu ajje mu kiyungu atandike okukebera ekiyungu okirese otya. Okirese ki? Kiramu? Okirese kiringa bwe kyagala? Okirese otyo kirongooseza oba nedda? Baba bazi okuceekinga. So ogenda kumanya nti bino ebintu byonna ng'oli mupya olina okukola ki? Olina okubiyitamu. Okitegeera. So bw'oba ng'oli mupya bambi gezaako okusaba. Katonda ajja kukola ki? Katonda ajja kuyamba era ajja kulembera. Buli kimu ojja kuwangula. Buli kimu ojja kukiwangula. Oli bw'aba yafuna obuzibu mu y'ennyumba gwe togenda bufuna kasita weekoka mu musaayi gwa Yesu. Katonda yakulembera buli kimu. Bw'obeera Uganda gamba Mukama gye ŋŋenda gw'omanyiiyo nkweka mu musaayi gwo. Oli omukozi baba bamuyisa bubi gwe bajja kuyisa bulungi. Oli omukozi baba bayi tebamwagala gwe bajja kwagala. Mukama wo bw'ajja n'akugezaako okufoosinga ebintu nti oba kino oba kiri nedda. Yogera naye mu bulungi. Tokambuwala naye okujjako waliwo bannange olaba ng'omukazi aze n'ayogera bannange ne kisuka n'owulira ng'ovuddemu obuntu n'omuwa bbaaka. Banze nali jjudda ne bannange ng'omukazi ajja n'ayomba longosa wano longosa wali balongoseza n'ensirika okumala bulungi wiikisi 2 nga nsirise ng'ajja n'akonako bw'ati bw'akunyeenya omutwe n'agamba njogera naawe lwaki toyogera. Naye nagamba ono omukazi nsirise muwa respect naye nkoze ntya? Bwe soogera ayomba, bw'oyogera ayomba. Naye ngamba nkoze ntya? Ze badde manyi omuntu Abarabu abamu tebaagala kubaddamu.
era nze nava wano nga sina muntu gwanyumye naye mweno first contract yange nenagenda Jordan banange omukazi woyomba bw'oyogera awuza nti oyogedde bw'otayogera awuza njogera naawe lwakitonziramu okitegeera neŋŋamba owaayi naye lwali lumu munnange namuviiramu kala n'agamba waawo namuviiramu kala neŋŋamba bannange nzizaayo nenkwata emmeeza nenjikuba gwe anti nga ngamba njogera naawe lwaki toyogera njogera ne kaseera tayogera nze ku mutima nga ngamba ndikuwa respect so omuwalabu abamu baagala nga ng'obaddamu abamu baagala bw'ayogera nga naawe oyogera walaba nga toyogera alowooza oli kale omufuulinga kubanga tomuzeemu okitegeera naye natuuka ekiseera omukazi nenkola ki nemusirikira kiseera nekituuka nenkola ki nenvaayo so mukwano gwange njakomo ne vidiyo endala nga tulina ebirala ebintu bye tuli okwogerako okusinziira nga oli mukozi mupya mu nnyumba sangadde kola vidiyo mpaavu kubanga some people they don't like to watch long videos naye kano ka vidiyo osobola okasharingako ne mukwano gwo ng'omanyi nti mupya ne bw'obanga toli mupya ng'omanyi ogenda kukyusa ennyumba eyo ennyumba mw'okyusiza ng'oli mupya nga tebakumanyi baba bakwekengera kyekisooka baba bagezaako okulabiriza buli wamu ogenda tolina kutuula ng'oli mupya gezaako okoowa mulimu bw'olaba nga mukama wo azze gezaako okwewa omulimu tolubeeraawo okutuula bajatandika mbu ate takola akola gwakulya ate biki nga bwemumanyi abawalabu omuwalabu tasiima ne buddaawo n'okola ki naye bw'omulaba wabanga twalina bintu kwata ku katawero tandika okusimula ku mmeeza tandika okukola ki alabe ng'oli bize ng'oli mupya naye bw'oba omaze okuweza omwaka gumu myezi 2 oba myezi 8 awo oba omaze okubeera memba w'ekiyumba naye oba okyali mupya buli omu agenda kuteekako amaaso batandika omukozi tamanyi kola omukozi tamanyi biki naye oba nga wakatuuka gezaako okukola emirimu gyotasobola genda kola teweetekako mirimu mingi kumenya obulamu bwo kubanga ojja genda Uganda ofiire weerere zino sente ze bakuwadde oluusi ozeeyo nayo nga tolina na ssente tezigenda sobola kola ki tezigenda sobola kuyamba osange nakapooti ke wagula mu bwakadaama nga nako otuuse n'okatunda kubanga oyagadde kola ki oyagadde kwejanjaba mostly operation okulongoosa bannange kutwala nnyo ssente nze inawo omukwano gwange naye nkola naye Jordan bambi nga bakozesa nnyo bikololokisi bambi yagenda okuddayo bambi nga omutima mulwadde mu kino ekiseera kya korona bambi ng'omutima mulwadde wadde ng'omutima mulwadde because of kololokisi ne bamugamba tolina kuddamu kukola ng'okozesa kololokisi tolina kuddamu kukola biki tolina kuwunyiza kololokisi okitegeera naye nga mukama we wadde mulwadde ne bamuteekako ku kino ekintu nga tasobola kussa nnyo because of kololokisi so bamikwano we bakugamba nti kololokisi mubi I know what I'm meaning or I know what I'm telling you leka kwemanyiza kololokisi all the time ne bwaba mukama wo ng'amwagala lw'ogenda okufa mukama wo tagenda kukuzaawo oba olina abaana tebagenda labira abaana bo okitegeera so kati kololokisi oyo yayonoona omutima gwe bambi ne bamugamba olina okuddayo Uganda oba ne bamukola operation oba kumutereeza biki oba so bintu bwebityo so kati yaddeyo Uganda okola ki okwejjanjaba ate nga leetaaga amadagala ganywa ga bbeeyi kati obusente buna bwajje mu kiyumba yakola emyaka oba 3 obusente buna bwajje mu kiyumba abuzze Uganda ati just kola ki kwejjanjaba okitegeera naye bw'omuviiramu obuntu nze kololokisi namugamba nti kololokisi kwatagana naye nangamba mbuze obaddewo nga sinaalina mukozi mbadde nkozesa kololokisi ko nze gwegwe naye nze simwagala nemuviiramu obuntu okay bamikwano thank you for watching yeno leero badde video yange saagadde kola video mpaavu bambi osogikirangako ne mukwano gwo asobole okubaako ekintu kyakola ki ekintu kyasobola okufunamu bisobola okuyamba abaana abamu batumira nga bapya batumira mu biyumba so guys I know what I'm telling you share this video to your friend asobole okubamu ekintu kyamanyi nawe mukwano ng'olina ekintu kyeneerabiddeyo naye ngenda kuddamu kola video endala oba nina kyeneerabiddeyo kirekawo mu comment bwe naddamu okola video endala nsobole okukola ki nsobole okukiteekamu tusobole okuyambako baganda baffe so guys thank you for watching oba tona subscribinga mukwano tosobwa subscribe to my video you can share with your friend mukama banjagalire
abampeera omukisa bambi mwebale kunjagala, mwebale kunsupportinga, mwebale okucommentinga, mwebale okusubscribinga bambi. Mukama abampeere kye musinga okwagala. Bye.